Baba TV wangaale ekolere Buganda, ekolere Busoga, ekolere Bunyoro, ekolere Bukiba, amawanga gonna agaki gagenja wamu n'Afrika yonna oba n'ensi yonna. Bampita Omukunja Mugeba Sali, muto omugezi Principal Jobo Kafeero, manyi ganjegere nga nze seewayiriza sikiddamu, nze yatandika ekyokumujjukira era nze nkikola. Wabula kyenkoze koza amatabi nja tendese abaana naddala omwana gwenkulembeza Yeswazi Thomas Kafeero olaba nkuze kati olaba nkuze nti wema kitadde mwana wakikoze eki akitambuze nesozi ne waba kivuddemu n'abakola ki ne bazzukulu bange basobola okukikola ki kitambuza kitegeeza nti nakola ettabi era nti abantu abasinga banneebuuza wakikola otya era kikwata sebo ndowooza baba wondabidde esawa eno munda wako tola ntuli misana esawa eno abantu bakoze ekibakitegeeza nti ekiro kigenda kubeera nga kyaki ate kyanjawulo. Guno omulundi gwakumeka nga mukola ekivulu kino? Omulundi twasooka n'enkola mukola covid najja tukwatamu tufuna bulungi kati awo netuddako covid nga yakagira ng'era baziizaziiza kati awo kati myaka gino ng'esatu ate wetupiikingidde nnyo. Mukikola mutya okuba nti nno mukuŋŋaanya abayimbi ab'enjawulo okujja okubeerawo ku mukolo guno? Wengunye tetubawa ssente era nze sibawa ssente kuba sizirina nabo tebazaagala naye bakikola olw'omukwano gwe balina ku ki lwaki bamwegomba era buli muyimbi agamba menta wange oba gwe neegomba yali Kafeero kuba bwe weegomba ola mukama wange okola ku TV era mwe mufudde Baba TV kyeri sobola okwegomba nengamba oweeza bulungi puroguramu oba okola bukibude kati bwe neegomba ekirungi kyokola ate mwekola ki mwentambulira nzala gamba najja neegomba Kafeero ndugagamba najja neegomba Kafeero gundi walukagagamba najja neegomba Kafeero baenjose kandi bagamba najja neegomba Kafeero bannabitaka bagamba najja neegomba Kafeero kati buli weegomba omuntu omulungi era nawe olina okukola ekituufu kyobalaba nze tebakaluubiriza era bajja nemukola bulungi. Kale baako obubaka bwowa abawagizi ba Kafeero of course n'abafamile kuba oli muyimbi Swazi ayimba mulimu n'abaana abalala ba Kafeero Junior n'abalala. Tumidde nnyo mukama wange ankulembera gempa ekitiibwa era yampa omulimu nampa ekitiibwa era ye mwesiga newemba nsobezza aŋŋamba nti tangoba wabula nti Tereza wano walukagasa Masias newemba musobezza tangoba aŋŋamba naye njagala otereeza ensonga eno bweki ne bwentyo ye mukama wange. Tubidde nnyo David Lutalo oyo mukubira essimu nga waliwo ensongoba za famire nampita naŋŋamba jangu tukola naye kiba kyetagisa ssente n'akola ki n'akola era newalukaga bwate wakola ki wakola. Tubidde nnyo Gerald Kiweewa n'essaawa eno yatuuse dda yatuuse misana abantu balumirwa famire ntumidde Yasani Ndugga Nabitaka enjose kandi yagula na kumalalo wali okulinaana Kafeero ali munne nnyo ofuna bulungi nti ye ne waba wazise n'akola kibambi n'asaawa n'abayimbi bonna ab'enjawulo Mesa Kisemakula Eagles Production yonna Geoffrey Lutaaya nagamba leero nja kubeerawo bale sijja kubeerawo Donald Mayinja bonna abantu ab'enjawulo bannayuganda bonna ab'enjawulo ab'Emasaba ab'Omukyavu ab'Ebuyugu abawa kati nsaba bwenti Baba TV nsaba mukama Katonda aliwo omukisa buli kimu kitambule bulungi amakubo gonna buli kimu omukisa gutambule bulungi bakama bange mutukulembere naye mbasaba nsabye nti ekyabasudde nakyo mujje nga nze mukoze eki nze mukama bange omukisa Ssaabasajja wangaale. Sebo Kafeero namwagala nnyo kuva buto si kati era bwe yayimba oluyimba nti tewaliddawo amwenkana naluwakanya nedda sebo awakula ennume tewakulemu tujja kuddawo bwe nakiwakanya nga bwe yakiyimba mu birowoozo byange nagaa nja kutandikira ku feesi yo gikuuma kyekino kyolaba kati tewaliddawo akwenkana kati nze kukuuma kati natandika okutunira Kafeero bulungi nnyo nemwetegereza Kafeero kati mubajja n'okusinga abalala nga tondetera bifaananyi kubanga Kafeero
atuwadde ebyokulabirako bingi mu bayimbi mu nyimba mu biki byonna ega ffenna tuyize Kafeero tica. Yes. Naawe oyimba? Nze siyimba, nze ndi mubazi. Naye ate n'okuyimba nsobola oba nga naawe ompadde ekitone njige. Nze buli kimu njiga. Bw'oba onkubidde oluyimba nonga alufulumye yimba bwoti byonna mbisobola. Luyimba ki olwa Kafeero lw'osinga okwagala? Olwa Kafeero oluyimba lwensinga okwagala twali bayonjo. Osobola tutuyimbiramu? Ate onako oliwo lwakakitiko teyayimba onako tuliko okuyimba yagamba enyimba geziyimbye enyimba geziyimbye apaye kakitiko kendireka erinye wendibeera njaye kakitiko kalireka banyembe kitamu mukisonga kyekitufu ekibipesa ettendo amatendo kutupateo Kafeero ekitufu ekibipesa ettendo ekitufu ekikwaki kimuwesa ettendo ebitabu tabyagala banyembe kitamu mukisonga kyekitufu ekibipesa ettendo kakitiko kalireka abatali bazaye kati tukumujjukira okuba yakola yegwe mukulu wani ate? Kasijibako jita kuja bonzesi era muni wa Kafeero dala original super. Era sebo nyongera ebigambo bya nti okuyimba nakusuula naye ate mwe nasooka twali awo ku demu ne Joseph nali muyimbi mu primary nga nyimba era ebikopo ebiri awo ku demu bingi nnyo nali nyimba naye nga bw'omanyi nti tuba tunoonya kyolibeera ekitone kyawamba kino ekitone kyawamba okuyimbako nali njiga obuyizi nga ekitone Katonda kye yatonda nga mwekiri nekisinga amaanyi nensigala mu kubajja kati okuyimba ne kufa. Kafeero okuyimba kitone okuba erimu Mukama
nakimanyi nti tebijja ebibyala avuga kukwatako nakuterera wanakulaga bweyakukuka ensi omubiri akunda bonna n'omasamasa nolaba bwayakira mu nju bakuno okukola obwesiba embirizo oli abamudduka mu byonna akulagala abo natakujuliza mboozi z'abato okuba mutende kusoma ekiwedde tutuke ku kaali ezibazikozeera mu nobya ekaali njagala ekozekeera mu katabe ku kaali ezizezikozeeko zitudde mu mwayo ekaali ezibazikoze katabe ku kaali ezibazikoze waliwo naleeno naye ekozekola waliwo laji eno naye ekozeko laja waliwo gyenooyenga naye ekozeko ngekoladdakodala efuse mundi tekole mu binyala entambula egaali njagala ekozeko ebeera naye waliwo bayuni eno naye ekozeko bayuni ezo zepaane ziba zikozeko zibeera mu tutuke ku gaali eziba zikozeko zibeera mu egaali wagira kafeero sijja kumuyita debidi embeera yonna mwebale kuwagira kafeero buli buwaka kubanga ffe bajjajjaffe batugamba nti omuntu bw'avaawo abatavuddewo aba afudde bufuuzi mbeera nagundi afudde embeera n'ava mu bulya mmere n'adda mu bbanga kati n'olwekyo kafeero mwebale kumuwagira bannayi mwebalire ddala naffe ennyimba z'ekigwagwa tuzirina ng'ezo naye tusabikako nsaba abayimbi bwenna abaliwo n'abalijja muyige okuyimba nga musabikako kuba essaawa yonna okula tubeererangawo mu buli kimu ate webale kutwagala asatuwala ono emugerwa nze mudda ku mugongo ono omwana tumuzaala n'abasigadde bakyaliyo akati swazi Ono mukama wange Paulo Kafeero mutwala mu woofiisi ya mmeeya Kyengera Tawuni Council agenda okubeera ono enkofiira entebe semunyama ngala kuwagira kimbulu kino okutujjukiza mukama omanyi nze oyo Paul Kafeero yena nakuba luyimba omanyi nabeeranga yanjagala nnyo nga nakajja ndi mu uniform eya sekendege eriko St. Anthony Kayunga SS
God first, then move ahead. Akakananeka mu pick up. Nantwala emaganjo kajembera. Nze bw'atuma akacupa n'endeeta. Nabinda bisirikirwa oyo. Nze bw'atuma n'enkola ki? Nentunula bwenti. Nemuketta. Ntunuulira nnyo ngakwero nenketta. Nawandiika nenketta. Naye kimu kyokka ekyannema era kinnuma nnyo. Kwe kubeera nga sinywa ku mwenge. Ekintu ekyo kinnuma nnyo. Kinnuma nnyo. Osanga abayaaye nga banyedde ku mwenge nga beerabidde ebizibu byabwe. Nagamba ne bakadonka batumanyira nnyo omusoma tetwasoma. Nenzirayo ndi ku St. Lawrence University era nkola BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Very soon I will be inviting you to be part of that victory after having attained that bachelor. So Nyakuba is celebrating that degree together with Kadongo Kamu fans. Because you've been there for me, I must also be there for you. Walumbe Zaya tukora wati akaba sakya tukumuloti waliwangeri kyakaisa mabini abesi kodoma sakyoto abone kamale bitobiyane waliwangeri kyatamanyi matefu okutulidde nekikasula kuyimba omaniro girogura wosu waliwo binyamu ndeke mulabire tetunyayogeranga abali obaddebi nawulire ndono nebiranga baba nalabagagalwa sitambola mabezi kino kyeneyamanga kalombolombo kange ekyokuta masibyeyerongo omwana wawala atolonga mutakefo mwebale bannaye kubagira kitaffe principal Job Kafeero ebyo nondekera yani wanaloso sibyotunze mazima nensigalawo ngaka gobimaze onesoncayi bakyali baneze batola itengoloba nafiba bakulu bange mu myaka egyekina bakyali baneze batola itengoloba sendeka emyaka 24 kajiri etolodde aliko gyali 25 walwera baitika abapenjasigala bulujja maze muleza siga mu myaka 13 gyenzijuziza nafuna okumanyisibwa ati waliwo bwalomulekyo atinda bulirizi lulyakuogala baitika omutima nenjakya nnyo amanyi nti wekulukiramu nagitibwa mutekwagirira mu myaka gye bagenderamu wabula ndirikazijjo nayinza okubala abalamu akuuzi musajja yennyini ayogera ensonga mu bantu lwaki seeyanza oyekesiba yaddepeera
okulaga omwoyo gw'okwagala omuyimbi mwayagala Kafeero mwekubireko mu ngalo bingi tubikola agenze njirika kiraka musingisa basudde ewaffe jjajja wange mu famire naye wano wetujja okulaba okujjukira Kafeero tulabira ddala nti mulina omutima gwa Pawulo mujjanga abakyamulabako naffe y'ensonga lwaki bwe yayagazisa endongo ate tufuba okukola ebyo ebitaswaza linnya lye nebaza nnyo Swaziniga ne bagandawo okubanga musobola okuyimiriranga abaana nenebaza n'abo bapromota babakwatirako